The bad or the brave mistake you made is you to let the army to associate with the civilians. That was the brave mistake. Previously, we told about amagine mundu nga tutya nnyo. Kati amagye abantu bagamanyi. Bamanyi nti bali bantu bannaabwe. Ate nabo banyigiriziddwa kati ba-integratinze. Abantu n'amagye ba-integratinze tebakyatya magye, tebakyatya mundu nowhere. Okitegedde bulungi nnyo. Kubanga ow'amagye ayina ba relatives. Tukola profiling, abaana bakola profiling. Ow'amagye agamba Museveni agenda zibagenda kunkolako profiling ngenda kudda ludda wa ntayi. Ekyo nakyo mwakola nsobi. Abantu bategedde amagye. One, fear ebaddewo ey'amaanyi eya kidnap and torture. Omuntu bw'agetinga used ku torture oba tokyasobola mubulira kintu kyonna okujjako ng'omusse. Ate bw'omutta oba omuyambye kubanga tagenda kumanya kiki kiddako aba agenzi w'omutonzi w'essaawa ye beetuuse. Kati abo tebakyatya magye, tokya bagitegedde oba tokyalinze, tebakyalina fear, tebakyalina kintu kikyosigaziza. Nzizegga ebintu bino baga nti dikiteta yenna akola ensobi talina watakolera nsobi. Buli gwegenda otundira abaana bonna mutokyalinze bagumu nnyo n'okusinga kye mwali mulowooza. Njagala bawamuka experience kano. Omuntu ng'aba mukutte n'abeerako mu kkomera n'alimanyiira aba takyayagala kubeera bweru. Nowhere. Bwe bakwata omuntu n'amanyiira embeera y'ekkomera aba takyayagala kubeera bweru, aba ayagala kubeera mu kkomera. Omuzadde njagala onjulire. Bw'ozaala omwana n'omumanyiiza omukuba, omwana aguba n'akola ebikolo biro bagenda kunkuba ekyo nakimanyira omwana aguba. Omuzadde njagala bw'oba ozadde omwana ng'omutulugunya omboggolera omukola agakobero gonna omwana atuuka n'aguba. Kati bannayuganda batandise okuguba, batandise okubeera resistant ku torture, ku kidnap n'amagye. Kati kikyoba osigazizza kitegeeza tolinawo option ndala yonna. One, mubadde ne ba propagandalist abakola ku media, non-mainstream medias, mainstream medias, mwina kiki. Now, ne bw'onoosindika Jani ayogere, tebakyasobola kwogera kubanga mwina ekizibu kimu kankikunyumya okitegeere. Buli muntu ali mu National Labourers Movement ayina command eyiye. So you have coordinated party. You have uncoordinated orders. Buli muntu ayina amaanyi ge, buli muntu awa orders ze. That means mwenna muli uncoordinated. Nekyabadde mu Kawempe balama wa orders ze, Rosemary Senida takyali asuka wa orders ze. Bakifesi wa orders zaabwe, Aladisa wa orders ze, buli omunga wa orders ze teri omuntu akkiriza. Kati kiba kiconfusinga tiimu zammwe, onangambye bwati kati nkole ki? So in process mbamulozinga credibility ne where to go. Kati right now ne bw'onoosindikani ku TV ajja agamba nti National Unity Platform babbeega, wait a minute, agamba nti mu B National Unity Platform babbi, wait a minute, gwani nti nze Tadongo, there are so many times bantu bakudde mu bubbi bwa sente. Nzani nze nabbanja almost namatimbo wabba mabaati obbi amataka buli mwaka omanyi oli mubbi. Ogenda kuleeta ani? Ogenda kuleeta ono mwogezi wa NRM, omwogezi wa government. Onani? Atunangendaga muntu yakapere. Ono yabbanda we ya mu Shoprite ne pen. Talina kyagendaga kuba mubbi. Leta Chiwanda Subi, mukubba amataka, mukubba sereza government, mukumpanya bonna babbi. So whom are you going to bring in the public to convince the public that you are not thieves, you are not murderers, your government doesn't kidnap people? Nobody, including you, Museveni. A public ekumanyi oli mutemu, oli mulimba, otta, owamba, okumpanya. Tolina kyogenda gamba bantu. So mwe discreditinze politically, socially, economically, ensama nti muli babbi. Kati temwena kye mukyaga public. We are immune ku propaganda.
We are immune to blackmail. We are used kuba tolina muntu agenda kujja mu NRM nga si mubbi. Taliyo mumbuulire. Ogenda kuleeta nga si mubbi mu NRM. Ofuna opondo ya banda we naye yajja nayogerera gavumenti yammwe. Speaker Anita Amongi yabba Amabati. Aba Democrat in charge the speaker. Deputy Speaker yabba amasanyalaze n'akuba n'abaala emboko y'omu ku balina business e South Sudan naye mubbi muzibu neba eriko emisango ani gwogenda okuleeta bano bavuka abaleta mu opposition bonna babitaano bali bonna babbi ani gwogenda okuleeta agenda okwogerera buli muntu yena mu NRM mubbi so temukyalina credibility yensonga lwaki na kino kankibagambe ensonga lwaki abawagizi mu banational lobbyism abakyaliwo abatono. They are yearning for money. If there is no money, they get back. Some is a moja chitegere. Muchile wichibele social media. Bachimanyi muri babbi. Now ba ina kuba jamu sele. But mbawa de sele baga bye Vietnam. That is the only picture which is in public. Masafu na kata tegele chitufu. Fetuko zo muri muguno ku social media. I'm now operating 6 years. Silina muntu gwe nali nsali ekikume kujja ko nga yagadde namba. Ne bakomole basinga obungi. Free of charge. Twetogulira time, twetogulira amasimu, twepangisiza, tweriisa, bwe kiba kiganyire bakuyambako abantu ba bulijjo. Naye mmwe teri ayogera ku mutimbagano ba ku TV nga teyasasuddwa. Okitegedde bulungi nnyo. Teri muntu asobola kwambala t-shirt ya NRM nga tasasuddwa. Kitegeeza baba bamanyi muli babbi no balina okumakinga sure nti babba ku sente mbate zimawadde boogera ebituufu kubanga bakimanyi ebituufu byebyo. Kati mukitegedde nti NRM eya political wing ya fa teriwo kanto waidi teriwo kankunena kino musifuna kitegere gensonga lwaki gwe ogula buguzi kati waguza opposition ya North Uganda yona wajiguze but watutte bakulembeze so si bantu basindika bakulembeza mu parliament. I'm here to remind you the only tactics now you have is to convince the so-called opposition figures across the country. You convince them, you give them money to leave opposition. But remember, those people were elected by indigenous. So you still have a lot of work to do. Because you just bribe one person, a leader, just an MP. But there is millions of people behind that person who can't even trust him the moment he crosses from opposition to NRM. That means that is them wasting. Kiringa bono ogenda ogule jino leke enkoko kitegeeza tolina kyokoze ebikama gyogirese watu tutejji tolina kyokoze okitegedde bulungi nnyo kati bino tubagamba kati mugenda funa ekizibu one generation eruwe essaawa zino emanyi politics nga emwaji mu makati ate mu